Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, good day. Nze Nalongo Nalwale nga nsinzidde wano ekiwa mirembe ku lusozi waggulu ebuga basese muli mutya basebo ne bannyabo. Naffe gye tuli bulungi. Lwaleero nzize twogere ku mazzi. Munasonyiwa okutwala ebbanga lino lyonna nga tetunayogera ku mazzi kubanga nze nga bwe mumanyi nze ndi mazzi kati buli ekikwatagana n'amazzi yenze. Kale oluvannyuma lw'okumanya nti eriyo bannaffe abatasobola kukola ddagala ate n'abakola eddagala era balikolera mu mazzi, kale kwegamba nga muteekeddwa okumanya osobola otya okukozesa amazzi n'obeera obulungi. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga, mwebale commentinga, mwebale contributions z'omukolo. Bannaayo omukolo gutuuba. Balubaale bali eno babwesunga bwesunzi era anaasubwa guno omukisa simanyi. Bambi abaweereza contributions zammwe mwebale, abatajja kusobola kubaawo tubasaaliddwa nnyo, abeewandiisa mwebale naye nga buli ewandiisa neewunya nenga naye ono nga wa mukisa. Oba oliawo oli n'aweereza ssente nagana alongezo za mukolo n'ogamba ono nga wa mukisa. Kino kimanyibwa bokka ab'omukisa. Mubadde mukimanyi nti kikwetaagisa okubeera n'omukisa okusobola okulaba omukisa. Bantu bangi omukisa gubayitako awo ne bagulaba naye abamu ne bagwevuma, abalala ne bagufunako empala n'abalala ne batayagala nagutunulako. Obadde okimanyi nti osobola okutunuulira ekintu ekyeru ate n'okirabamu ebbala ejjeru. Kale ebintu ebimu si byangu. It takes a keen eye okubaako kyolaba ekyenjawulo mu kintu. Naye mmwe abasobodde okumanya ekintu kino eky'omukolo guno ogw'okweyanjula eri lubaale, sooka n'ofukamira ne weebaza bajjajjaabo okubeera ng'oli wa mukisa okutuuka ku nsonga eyo. Bw'omala ne weebaza Katonda wo okubanga yakutonda oli wa mukisa kusobola okumanya ensonga kati ng'eyo enneekusifu. Era bw'omala ne weebaza olw'ebiseera ebirungi mu maaso ebikulindiridde oluvannyuma lw'okwetaba mu nsonga ng'eyo. Kale kaakati nga tutunuulira amazzi, mukimanyi nti amazzi bwe bulamu. Ekitundutundu kya planeeti eno ekisinga obunene mazzi, almost 80% mazzi. 70% emibiri gyaffe mazzi. Amaaso gano ge tulabisa ekyewunyisa mazzi. Ekitundu ekisinga obunene mazzi. Bw'ova ku lususu luno lw'olaba kungulu munda omwo mazzi. Era eriiso eryo ly'olaba liyiika buyiisi. Kwegamba siyinza kubatendera amazzi kyeki naye mwe mumanye nti amazzi bwe bulamu. Amazzi bwe bulamu era galina obulamu. Gafa era gazuukira. Oba waliwo yali alabye ku mazzi amafu? Gwe bw'oba oyagala kumanya nti amazzi gafa, gafumbe gajje ogateeke mu kintu nga akadomola ng'ako gasaanikire. Oluvannyuma lw'ennaku obikkula olabe. Gafa era bwe gafa gakola olusu olw'amazzi amafu. Naye ate bw'ogasaanukula ne gayisa empewo ate gazuukira ne gaddamu obulamu geewuunyisa. Amazzi galamba we gayitidde era ne galeka omukululo. Kale ga njawulo. Tegawagamira, tegalinnya lusozi, wazira gakkirira. Kati eriyo bannaffe abagaa nti bali mu mambuka naye ng'ate emigga gye giraga kati awo simanyi oba ddala tuba twambuka oba tuba tukkirira. Galina omugaso mungi mu bulamu bwaffe buno obwa bulijjo. Tuganaaba, tuganywa, tugoozesa, tugafumbisa. Kale bw'oganywa gawonya ennyonta. Singa ogasabirako ng'oganywa n'osaba nti bakama bange nsaba mumponye ennyonta eya buli kimu, ennyonta ey'okumanya, ennyonta ey'okutegeera, ennyonta ey'okubeera obulungi, ennyonta ey'okuganja. Owulidde kino tukikola nnyo naddala nga tunywa ku mazzi ago ag'omu nsuwa era tuganywa tufukamidde. Kirungi nnyo okwewombeeka ng'okolagana n'amazzi kubanga mawombeefu. Kubanga maki? Nga mawombeefu. Bw'oganya oyimiridde
galumya ennyingo. Era bw'okyemanyiza okunywa amazzi ng'oyimiridde, oluvannyuma lw'ekiseera ennyingo zitandika okukuluma. Naddala ez'omu maviivi na zino ez'omu mikono muno mu bukokolo omwo. Bw'oganywa bbugubugu, gagugunza olubuto n'okugaziya obulago n'ebyenda. Kale mmwe abali mu dieting ne bino eby'okukola emibiri, ekyo nsuubira mukimanyi bulungi nnyo. Kyalibadde kirungi bw'oba onywa amazzi mu buno obudde obulala, nnyo omumiro gumu ng'ali emmere, gugende ddamu onywa omulala. Bugubugu w'amazzi ono tutera kumunywa ku makya nga twakazuukuka, n'ekigendererwa eky'okuggya ebiwuka mu lubuto n'okwoza mu byenda. Awo lw'oganywa dududududu ne gawerayo mu lubuto omwo ne gakola ku kyokwoza mu byenda. Amazzi gano ag'okumakya tuganywa okuzuukusa ebitundu by'omubiri eby'enjawulo, okubiraga nti bannaye obudde bukedde, essaawa ya kukola. Era kyalibadde kirungi n'oganywa nga gali ku room temperature, tonywa amazzi ga mu fridge ku makya. Amazzi ago ag'omu fridge tegaalibadde mabi, naye galina amasannyalaze ge galeka mu mubiri. Era oluvannyuma lw'ekiseera otandika okufuna olusannyalaze nga lukubaakuba ebitundu by'omubiri eby'enjawulo, naddala obugere obwo n'obugalo buno ng'owulira obusannyalaze bukutambula oluusi omubiri gwonna. Kale ekyo kiva ku masannyalaze ago. Era amazzi gano gajja obutwa mu mubiri n'ebicaafu goza mu mubiri gwonna. Amazzi gajjanjaba era gawonya ebindwadde ez'omu lubuto zino ezisookerwako bw'oba nga oganyiikiridde. Amazzi gajjanjaba omutwe ogubobba, omubiri oguluma, nywako n'okunaabako. Kyalibadde kirungi n'onywa amazzi eddakiika nga 10 nga tonnanaaba. Ekyo kikkakanya pressure nnyo. Amazzi naddala amawolu n'oganaaba ng'ogenda okwebaka galeeta otulo mwana wattu. Ne bw'oba ogamba nze siina tulo twambula, weeyigiriza okunaabako ku mazzi awo ng'onootera okwebaka. Ojja kulaba nga weebaka bulungi, omubiri ogusunaasuna. Nywa ku mazzi era oganaabe, ojja kulaba ng'embeera eyo etereera. Okufunda n'okugaziwa mu bakyala, amazzi geekwate gasobola okukutuusa ku buwanguzi. Abalwadde ba sukaali, amazzi malungi nnyo. Nywa waakiri lita 3 olunaku, ojja kulaba nga sukaali oyo akkakkana. Abaakasunguyira, nywa ku mazzi. Constipation, olubuto lwekutte, tofuluma bulungi, weemanyiiza okukeera n'onywa ku mazzi. Awo emisana nnywayo ku mazzi, n'akawungeezi onyweyo ku mazzi. Ojja kulaba nga n'embeera eyo ekola ki? Etereera. Abali ku ddagala erya buli kika, kasita omanya nti ndi ku ddagala, nywa eddagala oba lya musujja oba lya siriimu oba lya pressure, nyiikira okunywa amazzi. Eddagala eryo lireme kulaalira mu mubiri, libe nga lifuluma, oleme kukosebwa ddagala. Kale amazzi gayamba omubiri okwevumula. Amazzi gayina therapy, that is ng'ogenze ku mukutu gw'amazzi kati oba nnyanja oba omugango ogwo, gwe tuula awo gatunuulire sirika. Gayina engeri gye gatereeza obwongo obwo okubeera ng'omuntu ajja kubeera bulungi. Amazzi gambulula nga meereere, gagoba obulabe obwa buli ngeri. Ng'otambudde bannange waalisoose n'onaabako, ne bw'onaaba amazzi ameereere ne wejjako ebisirani ebyo, amazzi gakyajinga omubiri. Kubanga jjukira kati already tuli mazzi, kati bw'ogenda mu mazzi ate amalala omubiri gukyajinga, naddala amazzi amabisi. Amazzi amafumba ago bw'oganaaba garelaxinga omubiri naye nga tegaba malungi kwemanyiiza. Kale amazzi gatukolera ebintu bingi nnyo. Gw'abadde ageewala nga wagaggulako olutalo, gayinako empalana, kye kiseera weekumekume olabe bw'okwana amazzi. Muddemu mubeere ba mukwano, olabe ensi eno bw'egenda okukyukakyuka. Kubanga gagoba ebisiraani era mu ngeri eno
tugakolerako omukolo ne tugasuza ebweru. Ne tugasuza ebweru nga tugakoleddeko omukolo gwaffe ne tukeera ku makya ne tuganaaba. Kusinziira ku bunene bw'ekizibu kyaffe era bwe bungi bw'ennaku bwe tukola omukolo ogwo. Amazzi gagoba abalabe. Omuntu naddala nga wamuyamba n'akwefuulira. Manye eriyo abantu abagamba gundi oyo Kale nze namuleeta mu kibuga ne muleeta wano ku garagi wenkolera ne mu introducinga ewa bakama bange n'atandika okuyigirizibwa na buli kimu, naye kati olw'okuba afunyeemu andiddemu olukwe antambulirako agenda mu bakama bange n'abagamba ebigambo, ayagala kungobya ku mulimu. Oyo gwe mukolere mazzi todda ku oyo. Keera ku makya amazzi ogasuza bweru mu kikopo. Keera ku makya omunaabire mu maaso. Munaabire mu maaso era olaamirize olabe oba anaasigala kyekimu. Ogwo omutima gw'omubi gujja muddira era byonna byabadde akwagaliza bijja kutuuka ku ye. Omuntu ng'abadde akuyisa mu ngeri eteri ya bwenkanya era nga kino abalamuzi bakikola nnyo naddala abali mu high court mu misango egyo egirimu okusalira abantu obulabba. Omuntu oyo akuyisa obubi osobola okumunaabira mu ngalo. Osobola okumunaabira mu ngalo, ofuna akataasa n'oteekamu amazzi n'onaaba mu ngalo n'olaamiriza n'omumaaso eri. Oyo nga naye awedde. Bino sibagamba nti mugende muloge bannammwe. Amazzi gatuddemu obulamuzi obutuddemu amazima. Kino nkibawa kubanga ffe abalubaale tuyita mu kunyigirizibwa. Tuyamba abantu bangi ne batwefuulira ne batukola ebintu ebibi ennyo naye ng'oli omuyambye buyambi. Ate kyewuunyisa tetulekeraawo. Oyamba ono n'akuyisa obubi enkeera n'oyamba oli n'akuyisa obubi enkeera n'oyamba oli n'osigala ng'oyamba kubanga gwe bw'otyo bwe watondebwa. Naye abantu bano abatuyisa obubi ke kaseera naffe tubafunira eddagala. Amazzi gano gagenda tulamula kubanga gatudde mbwa jjajja Mukasa. Gagenda tulamula gwe kyokola gwe kakasa nti kyokola ge mazima. Omuntu ono ampisizza bubi bakama bange. Ankoze ABZ. N'olwekyo munaabidde mu ngalo. Kasita oba ng'olina obuyinza obusobola omunaabira mu ngalo. Munaabire mu ngalo nga Piraato bwe yanaabira Yesu mu ngalo. Mukitegedde? Ye kale. Abantu nga baakukolako eddogo nerikulemerako, kozesa amazzi mu ngeri eno. Genda ku mukutu gw'ennyanja oba ogw'omugga oba ku luzzi oba funa akataasa ko gwe funa amazzi go. Ddira ekibatu ky'omukono gw'okozesa. Sena amazzi mu mukono ogwo. Yogera ebigambo bino. Nti nze gundi mu Bwakabaka Mukasa ndi mazzi. Era nga nava mu mazzi. Bw'omala okukyogera zibirira. Gamba teri akwata mazzi n'aganyweza. Kale na buno obwavu obubadde bwankwata ne bunyweza bwe buti kati nyweza. Onywezeza? Kati jjukira bw'omala okunyweza amazzi g'obadde okutte gamansuka ne gayitamu ne gakola ki? Ne gayiika. Kati gwe yogera ogambe nti na buno obwavu oba ebisirani oba amalogo gwe kyoyagala okwegobako. Gwe kyowulira nti kyekyakukwata ne kikunyweza oba obusungu oba obujja oba ki gwe kyowulira muli ekyakwata obulamu bwo ne kibuwasa ne kibukubako embaga. Gwe kyoba olaamiriza ogambe nti kino kyonna ekyali kyankwata ne kinyweza bwe kiti. Funye ekikonde. Bw'omala otunule ogambe nti njagala kigenda okuddamu okutunula kiti. Yanjuluza engalo zo ozitunulire.
ogambe nti njagala kigenda okuddamu okutunula kiti nga nayiseemu dda kubanga nze ndi mazzi tebanyweza. Ng'otema n'akakule ng'ogamba omudduseeko oyo yali alowooza nti yakukwata yakunyweza. Musajja yakukwata n'akunyweza n'akusaako omudibo teri akugambako buli omu akuyitako buyisi kyokka oli awo oli mukazi mulungi yakufuna akugalabanja ate n'aba atayagala bakutwale. Mugambe oba obadde olowooza wankwata n'onnyweza bwoti kati nayiseemu dda kati ndi biwanvu owulidde. Gw'oli musajja ozze okoze okoleredde kampuni eyo tosobola givaamu tebakwongeza balage nti oba mbadde mulowooza mwankwata ne munyweza muti njagala mugenda okuddamu okutunula nga nayiseemu dda nga nzizeeyo mu mirembe gyange neetaaya. Kansubire nti logic mugitegedde. Bwe mba temugitegedde nga munkubira ku ssimu 07065559 mbayigirize tukole ekintu ekyo twetaaseeko embeera ezimu. Mukitegedde naye nga kyemulina okumanya nti amazzi gayina emigaso ntoko. Gino mbabuliddeko mitono nnyo naye nga gakola ebintu bingi. Kati nga ffe abatudde mu Bwasaalongo Mukasa ebyo tetuyinza butabimanya. Ebyo byonna tubimanyi lwakuba munnange tetusobola kuvaayo lumu ne tugamba kati bana ebyo byonna katubibateera awo ku mmeeza. Mubulidde naffe tubaamu ne challenges zaffe era nsuubira ebintu bino bye mbayigiriza mujja kubikozesa bulungi. Mbabuulira ebintu bino kubanga nkimanyi ensi eno erimu obulamuzi obwannamaddala era mmanyi nti gwe ayagala okikozesa obubi tekijja kukukolera. Oyo yekka anoonya obwenkanya gwe kijja okukolera kubanga Kabaka Mukasa afuga wonna buli wamu. Gwe buli lw'olaba amazzi manya omulabye, buli lw'olaba amazzi manya olabye Nnaalongo Nalubaale. Kale y'embeera eyo gye tutambuliramu. Kale bannange omukolo gutuwuuba kansooke ngende male okubaako wentereeza abagenyi bwe banaatuukira. Bannange simanyi na kumanya z'embuzi zaaguliddwa ebintu ebisinga nno bannange abantu babyeyamye. Waliwo mwebale bannamukutu mwebale nnyo mwebalire ddala kambasabire omutonzi ababeere era atuukirize bulungi byonna bye mwagala weewaawo